Yes, finally police evuddeyo n'akatambi aba n'ekifaananyi ky'omutemu eyatemula Deborah Mutanga kuva wali Entebbe. Bingi byayogerwa, bingi abantu babyogera nga bwe gambye ffe abali wano ku mukutu gwa Megatron atabaweera ddala information okuva we yatandikira. Asoro eno bamukyala n'omwami bali bakava ebweru ne bajja mu nnyumba eyaleeta ebizibu. Abasinga ne bagamba nti ani yali asula mu nnyumba yalina okubeera nti abuuzibwa ebigambo bingi. Lunaku olwaleero poliisi evuddeyo n'ekifaananyi ekyo ky'olaba awo ng'eraga bulungi omutemu eyatemula famire eyo era n'eteekawo $50,000 eri omuntu yenna anasobola okubeera nti abatuusa ku mutemu oyo bw'oba omumanyi. Ndowooza omulaba w'ayambadde poliisi okusinziira ku kamera zaayo zagiraga nti omutemu yali ayambadde bw'atyo era gwe amumanyi era ndowooza gwe obeera eyo osobola okulaba nti ono gundi ajjukira nti poliisi si gwe gusoose okubeera nti evaayo n'ebifaananyikirako bwekyo. Ku mulembe gwa kale Kayihura twalabanga abamu abayitanga obugologoosi ng'abantu bali bwe bati ali bwati. Kakkana na kati tetulabanga ku mutemu oyo eyafulumira ku biseera bya Kayihura abantu we baafiira. Tugenda beera nga twogera ku bintu bingi nnyo olunaku olwaleero naye nga story eyo tugenda beera nga tugikubaganyako ebirowoozo. Ng'oyogera ki ku nsonga eyo tugenda beera nga tugendako n'omukyala Aida. Mukyala Aida afuuse ekizibu mu ggwanga lino. Tugendeko ne ku lutalo lwa Tamale Junior wamu ne Dini Lubowa Sava. Muzadde Megatron gemanya ndine Ganja Fadi. Yes. Tugende maaso. Butereevu yes abatulaba ku Megatron mukola kyamanyi okulabika nti mutugoberera tuzze okulabika nti tutunulira amawulire agatambula mu kisaawe kya entertainment mu kisaawe kya byabufuzi then n'ebitambula mu ggwanga. Tubawo Kasavu Kanyama era Moze ayogedde ku musajja mukyala kimpadde. Lwaki taba musajja kimpadde bw'abanga musajja? Sibo lwaki? Omukyala kimpadde era bataddeyo $50,000 koyo information gy'obadde oyinaawo anaamuzuula omwami ono ka video bakataddeyo bulungi. Okay. Kansooke mba information. Akavidiyo kaakano kiraga nti muvubuka okusinziira ku statement ya poliisi eno Ashraf so kujja katono okusinziira ku statement ya poliisi ali ku Megatron egamba nti on Sunday July nga 6, 2025 we registered the murder of Mr. Mutanga David and his wife Deborah Florence Mutanga in Entebbe. In collaboration with other security agencies, the police are actively searching for the suspects and gathering evidence. Njagala ompe short eno ngamba wa negundi ono ngaalekaana nnyo bagenda bbira kakati wano negamba nti we have obtained a recording of the suspect's voice and argue anyone who recognizes it to come forward and help identify the individual. A reward of 50 million shillings been offered by Uganda police to anyone who provides information leading to the suspect's apprehension. If you have any information that could assist in locating and apprehending the suspect, please call. Enamba y'essimu gy'olina okubako eri +5 yes. Anti ayinza okuba ali bweru wa ggwanga. Ayinza okuba ali mitala. +5 7 9 9 8 oba omulina butereevu then alina information nga Moze bw'asomye millions ziri 50. Kyakubiri omuntu gw'omanyi tasobola kubula era Moze oba kubanga gwali mu kavidiyo ako nandi kunyigidde bunyigizi ku liiso nti ono musajja wange ataano n'ogasubwa naye enkoggo n'entumba nandi zirabye neŋŋamba oyo lwadagada wange sewanyana ekimeme yakyeekyo engundi okitegeera ate n'ebipale byo biregeze ebyo kati ng'oyo kyayambadde obayo n'omuntu wo ng'omanyi kyekipale si kya sewanyana so omuntu oyo asobola okutegeerekeka that is when ng'abamumanyi basazeewo muwaayo baveeyo bw'abanga yakola ebikolobero muweeyo Katonda ajja kuwaamu omukisa kyakubiri ogenda kuba ovaawo n'enkalu ate poliisi tesuubiza n'etatuuka poliisi esuubiza n'etuukiriza enkola yayamba poliisi naye ekuyambe mu nkola eyo mubaamu akasiimo okitegeera ekirungi nti eyo vidiyo nga bwerabise eddoboozi liwulikika audio
kitegeeza omuntu amanye eddoboozi lya gganja oba erya moze awo aba amaze okutegeera nti bw'aluleetinga eddoboozi n'ekikula automatically oyo omuntu aba asobola okutegeerekeka. Naye mulaba muvubuka ali alina ekiwago, omutima gwe siraba. Omutima nagwo mukakanyavu kuba bw'abanga yakola ebintu ebyo n'omutima nagwo gulinga kiyinja. Ate gwe abantu nga bayina emitima n'ovaayo n'ofumita munne ebiso n'okola ki? N'okola buli kika kya ffujjo. Nero poliisi ekoze omukyala kimpadde tebulinga buli obugologoosi bwa kaweesa nga ne bw'okafumiitirizaako omwaka mulamba toyinza kitu gomanye emyaka egiyiseewo n'omuntu aba yakyuka baakateekako ensimbi mpitirivu zaali mmeka natunuliranga akagalogoosi bwali obukadde era ndowooza nga bo tebasuka 5 bwe buti bulinga baba n'abalopa abantu naye nga buli wenkatunulira kandijukiza campaign yali ya pepisi nga twewangulira laavu kakati ngwa ku chokolo nze nga simanyi nti ekyokolo eyo mubaamu koodi ate gy'oweereza bwe bamala wali ne babasunsula kati bwe nagwa ku chokolo nga mulimu laavu fo nenzayo ne ŋŋamba aji emmotoka yo tugimaze aji n'akukulira ekyokolo naga mwana wa olina gwe waayogeddeko naye nti nedda bino ebintu byakwata mpola wannawanca wuliriza tulabe omulabe gy'ava era twasula amatu gonna gali bweru ng'akakoona tugaba emmotoka yaffe bagikimye kumacha saawa 3 dipo ziba ziguddewo nga tutwala ekyokolo yaffe aja awoominzemu kutya bwagenda okujja ng'abonga bwagenda okuganda mu mmotoka ye okitegeera so twatuuka eri nga baga nange ni mu tree oyo gonywa ensanja bavu ne zizimba mu bulago nokwata mu omuntu alina ensanja bavu ezizimbye lymphatic system nga tekya draininga bulungi nofuna lymph nodes abamu bafuna ebinyama ebizimba mu bulago ze tuyita tonsillitis ne adenoids abamu ne nose polyps dira ensano ya neem tree teka ku mazzi agookya tabula nywa ku makya n'akawungeezi bw'oba w'abaana bato bateremu ku mbisi gw'enjuki obafumbiramu enkooge osobola okufuna test ennungi kuba kakaawamuko kijja kuyamba okusaabulula tumors ezo abalina boils ejju terikukutte tulina ka neem oil oyisaako buyisa ono oil wa neem agoba amayute abalina wats ozimanyi ensundo mulimu ze tuyita facial wats mulimu ze tuyita genital wats ensundo ezikwata mu bifo ebizibu ebyekusifu oba ebyekyama ebuziba nosanga olina ensundo zonna zamujjula abamu babiyita binanansi abamu baziyita nsundo za kikula bwe kitya oba kitya nimu oil ono musumulule teeka ku ngalo zo siiga awali ensundo nywa nimu powder wajja ogenda okuyita weeks 2 bwojja okulaba ddala guno omuti guyitibwa miracle tree eri nga baga nange chokolo mulina okulabika nti muweereza koodi emmotoka yo mujja giwangula mwongere okunywa soda n'okuweereza koodi gy'okoma okulabika nti weewangulira naye kati bwe nalabanga akagologoosa ako akaali kufa kwa kaweesi poliisi ke yateekayo ku mulembe gwa kayihura kansobera naye nga buli wenkatunulira bwe nti ate no buli poliisi kaalimu buli wamu kaalimu kawanted then ne bakateeka n'embifo ebisanyukirwamu kaalimu mu biyigo yonna bakatimbatimba akagolo baba akajjawa ku miti gy'amasannyalaze ng'akabiddenje aba wano nako ne bakateeka wansi obuzibu bwe nafuna ku papa kutya bapapa mufulumya akagologoosi bakanguya naye bo kuba olaba gundi ono gundi keesi eno batutte ebbanga ne bamala okunoonyereza obulungi kuba nalaba President Museveni gundi weeri wano awo anagiteekayo President Museveni ng'ayogera ku batimu bano n'akakasa nti bagenda kukola ki bagenda kukwatibwa omanyi President Museveni sometimes bw'aba asazeewo nga tabayisa embizi n'asala okukola bw'abayita embizi omanya terikigenda kujja naye bano yagambye omuntu yali akunyiizizzaako nga tolina kyosobola kukola n'obulamu bwe muli era nze kasita kivaayo n'akola statement ey'okuvuma omanyayo tewali kigenda aba anyiize nga talina kyagenda bakola naye bw'ajjanga mukkakkamu naga abantu abo omanya wayinza okubaawo kuba president wano wabadde atambulira abadde mukakkamu nnyo n'agamba nti era ya narratinga bulungi nti omutemu yajja n'akola bw'ati
n'akola bw'ati nga kyonna ekyaliwo alaga nti akola ki nga kiraga nti ab'ebitongole ebyo by'okwerinda abasajja b'omulimu bagukola era bamunaleetingira bulungi nnyo kye basuubira nti kyaliwo ekirungi nti ku makooko kwaliko kamera era amukonkusiwa nti footage omanye ebiseera ebisinga omutemu asobola okujja n'avandalizinga kamera ezo n'atakimanya nti balina tekinologi gwe basobola okukozesa footage ne baddamu ne bamukola ki ne bamufuna amukonkusiwa nti omuntu yenna eyajja ku maka gwe yali akimanyi nti kuliko kamera okitegeera era yakola kyonna ekisoboka okulabika nti abaako byayonoona naye eriyo ebyamulemerera yensonga lwaki vidiyo tugikola ki tugifuna kakati ekirungi byonna nti vidiyo erimu eddoboozi vidiyo erimu ekifaananyi ky'omuntu nga kiraga ekikula kye kati abantu baba naagatta eddoboozi n'ekikula ky'omuntu nina honorable kwembadde naye agambye nti ono bukulundo bagenda mumukwata olwa nti abantu badde bakola gundi obutemu ne batabakwata ono alabikirawo body shape ye engoye zino eyazimuguza ne mukyala we yennyini amanya engoye zino oba mikwano gye ekigatto ekyo okitegeera oba n'omusajja wo nga naye empale eyo okitegeera ate ebiseera ebisinga kkiriza obagaana logically omuntu bw'aba agenda okukola obutemu ebyo byatafumiitiriza kompozinga mugezi nnyo bwe bamuwa ddiiru nti ogenda kukola bweti ne bweti kkiriza obagaana ebiseera ebisinga akwata mu closet ye najjayo ezanguwa kyateekako ke kakookolo biki naye kizibu nnyo oli okubala omuzannyo ogwo n'agamba nti ngenda ku mulimu kati kinneetaagisa okugenda ku botiiki nguleyo engoye zino bweziti ne bweziti ebiseera ebisinga abala kiri nti kasita n'ateekako akakookolo wabaawo kamera nina enkola mu enjoyi tozikyankalanya nkola omulimu gwange kakati era onalebo kyekiri kyayogeddeko nti chances ziri haayi ate eddoboozi lino byo lijjayo nnyo ekirimusi eddoboozi olaba waliwo enswagiro baleekaana bakola ki kati omuntu akumanyi era ku bwavu obuli e Kampala Uganda wano naye kye bakola tebawaayiriza kuwaayiriza anti munnaye bajja ne bakuyoola ganja musajja waliwo sho ezimu ezikolebwa wano ebiseera ebisinga ng'oba tolabikidde bulungi mu kamera nga bawulira ddoboozi ne bagamba kasuku bannange okitegeera kati waliwo ennakoleranga edda kati gana amaloboozi bikibanaye gatuyambeko tugendere nnyo ku kikula ky'omuntu ekikula kati ekikula tukigatte n'eddoboozi kuba kati omuntu bw'aba asobola okulya audio ya Moze n'agamba kasuku bannange bw'anaalaba physical appearance ya Moze ajja tegeera nti osi yaani si ye kasuku okitegeera just maloboozi gafaanaganamu kati abaagala obukadde 50 kuba ssaawa zino abantu buli omu atambula akuba munne eriiso tetutuuse okutwalayo bannaffe okwata ekyo kyobote n'okiteekayo wali kyakiti kiwanvuwanvu no wakitematema kamera nti enkwata gyekwatereka yabadde bweti wakitema omulaba wakitema kati ayinamu akabiri katonotono naye ganja abantu balina emitima n'ova kwono n'omala omusanjaga n'ogenda kooli n'oli naye n'omumaliriza ebyo byonna mwoyo gwanfuna omanye ogwenfuna bwe gukulinnya kujjoba muze abantu abasinga boonoonekera ddala n'atafumiitiriza nti oluvannyuma lw'obulamu buno tulinayo obulamu obulala ate kasitoofa omutima omuntu yenna afa omutima tafumiitiriza yamanya ebyedduniya bikoma ku dduniya naye n'atasooka kufumiitiriza wajja otya mu nsi bwe bakunyumiza pulosesi yo bwe wajja mu nsi bakunyumiza nnyumize nti zali ennaku za mwezi 7 ogw'omusanvu lunaku lwali lwakutaano saawa zaali bwe ziti bakuleese bamaze okuzaala process eyo bakunyumiza nnyumiza abantu bakuŋŋaana maama bamukongratulatinze kitegeeza ebyo woba tosobola kubirireetingako nga bakunyumiza binyumizi lwaki tokkiriza nti oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi waliwo obulamu obuddako kuba ebitabo bye tusomako ebyo bye tukkiriza Qur'ani Bayibuli byonna byogera omuntu butya bwe yajja mu nsi bwekwogera omuntu bwe yajja mu nsi process eno yonna gye tulabako era gye batunyumiza ffe gye tutaalaba nga tukyali bawere eri mu bitabo ebyo kati ate ne batunyumiza ne process ng'obulamu bugenze
kati abantu abamu kye batakkiriza bye binaddirira ebinaddirira nti Katonda yatutonda n'atuleeta nga tetwemanyi nga yatumanyi era yagenda tuddamu tureceivinga then atulamule okusinziira ku ebyo bye twakola kati abo abantu boolaba ssente bezimazimu basse bannaabwe aye nga ziggwawo abantu beekoze bantu beeroze bantu bakunamidde bannaabwe Okategedde. abantu kati saawa eno agatta ngenda kubbaani ngenda kubba ngenda kuttaani nfune Okitegedde. ngenda kulogaani Ngenda ngenda kuloga. kuyoolaani ebigere era omuntu agenda n'alaba moze oyo ng'alabira ddala moze yatuddemu emikisa gye musajja wattu akubye buutu ye emusaaliza atonye emmooli agamba wano ali ku bupevas olufufu terujja kuwera n'akulinda mu kafuufu kaliwo wakubye siteepu wano watukolera takunoga omuddo wanayinza okunoga akunoga muddo okitegeera n'akutwala eyo ne bakola ebintu balina emitima gwe n'ofumita munno kwa n'okigira n'okinoonyoleza oba yabattaakopa biba mu firimu era bebe bakola oli agenda okutta ng'alina obukugu kati otunuulira ono muvubuka bulungi Muvubuka mulaba era ate eri mukadde alina fiziika ogiraba yes fiziika omulaba ng'ekinene ennyo ali mu 28 ate kati ayinza okuba tasukka myaka 4 ono agenda tubuulira olukwe mukama katonda waatuyamba olukwe lwatandika lutya era poliisi y'e Kampala kati kino kibaamu abantu abawera 10 tayinza kubeera tesobola kuba ebiwanuuzibwa omanyi ebiwanuuzibwa era nga bwe tukyogera nti biwanuuzibwa buwanuuzibwa nti abakulu bano baagenda tebaali mu ggwanga lya bali mu ggwanga ne bakola emyaka nga 38 mu kukola eryo ebbanga lyonna kitegeeza baakola obugagga kuno nga baweereza bainvestinga mu ggwanga bwe batuukira ekiseera ne bagaa nti bannaye tukoze ssente zaffe then katugende mu retirement tuddeyo mu ggwanga lyaffe tulye ku ezo ze tukoze kitegeeza nti wano waliwo abaali babibakolera era kyekiri ekyali kitambula nti n'ennyumba mwe baabattira baagizimbira omwezi ogwo n'ekyumba nga kyali kirabikanga ekikadde sigamba nti lwe bagizimba nga bakomawo wabula process nga bagizimba mbu mwezi gumu yali evudde coloplate nga ewedde kitegeeza akasente bazimbizanga seminti ono azimba mu mazzi kati bino bye tulaba abantu bagenda e Bulaaya moze ne bakola ensimbi zaabwe tubirelating ku baana abagenda okukola obwakadaama kakati naawe nga tetunnavaawo kati waliwo story still nagira yaddeeyo mukono omwana kadaama bambi era nfumbirira nnyo omuntu ali asede y'abakadaama waliwo abasajja abavubuka babeera wano ne bagula emboko engoye ne bagula supplement bagira obunyama kati ate kadaama bambi ono bwagula engoye n'ayambala n'akubamu ne kasaapu n'amuweereza ebifaananyi that's my guy n'amuteeka ku status kumba ali ku nsimbi yaabwe mwavulu nkupe lukyolo ali kuno ali ku sente yaalya kakati gwe kadaama mukazi wattu okoze emyaka gye 3 amazzi gakoonoonye engalo zikomyewo zonna amazzi goonoona engalo akomawo kyasobola okuweeweeta ate engalo zonna bugalo bwonna bukala bambala nnyo gundi n'ebigere empewo yabiyitamu empewo y'eddungu ogimanya ekiro waliwo omukyala mwana muwala weeyo mukono yesse ye yakolanga aweereza bazadde be bwe yamala obbaweereza akomyewo ababuuza maama akamwanyi kange nabamugamba tewali ssente omwana n'amira amakerenda overdose ezo scenarios maama ne taata ng'ebali ku ssente y'omwana balya bakikola ate nekikyewunyisa abazadde batandika mu byakusaala right about now tuli mu kugira tuli mu kuwanuuza nnyo basajja naye statistics ziraga abazadde be basinga oddya ssente abazadde baliira ddala bulungi nnyo ng'era abantu abali ate omuzadde anaatandika okulya ssente y'omwana nze kati muzadde wange mmanya oba anaaziri oba taaziri mbuuza lwaki biri be yankolanga mu buto for example omuzadde waaba yagiranga n'omuteresa ssente n'agamba sha nkuweerera wano otandika okumanja ezo ssente era ezo indicators eziraga bankulaba nti kitaawo oba nnyoko tokolanga essente ng'oli mitala w'amayanja n'ozimuweereza fiizi gwe nkuwa tomubala 2,000 zokka ze nnaku zolabanga kyamakulu awo nkubala nze nakuziguzeemu obugaati bwe bwanyoledde ku kyalonza bwavuddemu n'omuzadde alya ssente kati bambi wonna n'owotoka bwoti tomuddemu kati n'abaana bakadaama abo babi bakola kati bano abantu ababeera mu Europe then ne US baba n'emikwano gyabwe egiri so close
ngenze manyi moze wange gyali oba muganda we be basinga okukola ebintu ebyo kati moze bw'oweereza omuntu ssente n'omukolera investments ebiseera ebisinga abo abaana kye bakola baweereza document eziri fake n'akuweereza ogwapa nga guli fake n'akulaga nti kunasa omulimu bakukoledde ddala omulimu gutambula then bwe batakanga siri akyapa lya ndagaano n'akuweereza n'ebifaananyi ng'ayiizayiizaawo kyeyamaani we afuna omwami atulanga obuvunanyizibwa nga fwezi oyo bw'omulaba neyefuula serious awo twabadde ne chairman Sebirumbi ow'ekatadde kaakati n'akuweereza ebifaananyi ng'ogenda okudda ebbanga lyonna ng'okakasa ebyapa bulijjo abinsindikira omuntu wange endagaano kaakati amanya nti kati nno onaakomyewo agenda kumbuuza ebintu kati omuntu akola ebyo ebintu kirizagaana era omutima gwe guba mubi kitegeeza oyo omuntu asobola moze nkuweereza ssente zange oba ompeereza ssente zo n'entandika zikola mu byange neekulaakulanyiza mpeeredde abaana mu masomero amalungi kitegeeza oyo omuntu alina gatisa ezikutta kuba agenda kunnyonnyola ki ng'akomyewo tekibaawo kati olw'okuba nti tekibaawo afumba omutwe n'agamba kati nno agenda kunfuukira omuzizi siina wadde n'ekyapa kye bw'aba yakuyamba ebyapa nga biringa bina alinako kimu ebisatu bibye ng'akupangira batemu nga talina kyakuzza oveewo ate ani agenda omubanja nga millioni zimakumi naye kati kambuuze omuntu agenda kwesigaani abazadde baabo balya ssente z'abaana anti kati mikwano gyaffe giigyo gituba awe wali obuzibu kuba nina ne story endala still era yali kadaama story yatambula nnyo wano yali ndowooza eyo ku gundi still ku Ntebe Road omukazi tomuleetako wa omukazi yaweerezanga omusajja ssente bwe bazimba ennyumba omusajja n'ateekamu omukazi omulala n'ateekamu omukazi omulala ne batambula kati oli agenda okukomawo nga mulimu mukazi mulala onaga mujja givamu nyumba n'agikoola kati ebyo bibaddewo nnyo nze nina saga bana be tutambuza abajjolamu tulina omwana eyatambula omwana mu kutambula yakola emyaka gyegi esatu omwaka ogwasooka ng'abuuza maama we tulinayo ssente mmeka maama yeebuzaabuza omwana okufuna information nga maama we millioni ziwere 8 yazikola ki yazirya simanye ebibiina by'abakyala yazirya basaagala nnyo okumanya bibiina by'abakyala byosenga onyinnyonnyola nong'owaaye neetaagayo millioni 5 ogenda kukola ki kale sente ziri ze nnakuwa tolako millioni 2 ate nno ng'ekyo kijjeeko zino yaziryanga ze yamuteresanga ate ng'amusaba n'omusaba ti mwana wange ate yali amuzaala wa 9 era omwana oyo emyaka 2 egyasembayo nze abadde amuggirangayo ssente ze yatuuka ekiseera obwesigwa n'abujja mu maama we n'abuteeka mu muntu oba oli awo gwalabye obukulu era ng'akasente kakampa nenka receivinga bulungi nnyo ku Western Union neŋŋenda nenkamuteerayo ku banking kitegeera naye ng'ebyo byonna abazadde babikoze abaami babikoze omwana agenda okudda wano ng'akasente tewali so ebyo byonna tuzze tubiraba kati ebyo bivaako amatemu naddala ebyobugagga nga biyitiridde so poliisi ekirungi nti bakyakola okunoonyereza tomanya nti ono alabikidde mu kavidiyo gwe batuteereddeyo bwe banaamufuna ono yali mukozi bukozi bw'abanga yali mukozi bukozi emabega bwe waliyo eriyo abaamukola ki abaamutuma so Mukama Katonda senga atuyamba obujulizi ne buvaayo bulungi nnyo omuntu ono n'akwatibwa ku mulundi guno tuyinza okulabika nti tufuna ekituufu ku nfa y'omwami ne mukyala bwe bambi yafa bubi enfa teyali ate nga yali musajja mugezi nti owe Makerere y'omu ku basajja abaali basinga abeekanso era ne gy'abadde akolera yonna ne mukyala we babadde bagezi nnyo kuba stories tuzibalagano ku Megatron Nudini Ntega abadde azikola era information yenna nga tumuyina naye nga still basinga okwogera bagamba byekuusa ku byabugagga ebyobugagga byebyabasa ebyobugagga muze bye bivaako kuba abafamire mbumu ebiri n'emikwano ayina ebyobugagga bye kati nti simanya wano erubaga yayinawo ekizimbe mulimu redi yemu Entebbe Road mbu yayinako apartment kati
ogenda ogiragira bwoti ate ng'ebyo byonna yabikola ali eri kitegeeza alina ababadde balwaninga ebintu wano kakati abo abalwaninga ebintu teri ayinza kusonga munne lunwe abaana bo baba bakimanyi kuba taata bw'abeera n'abaana be baga ebintu byange nno anko wammwe gundi ne gundi oba gundi wange gundi oba mukwano gwange gundi ne gundi alina ebintu byange byakola ki n'abaana tebasobola kuvaayo kuwa bujulizi bwe bateeka kasa okitegeera kitegeeza ono senga Katonda atuyamba n'akwatibwa tugenda kuzuula ebintu bingi naye oyo anakkiriza omukwata teyette weyafunira omutima ogufumita bwe tajja kwetta tebutta buba bugumu buba bwaguba omutemu atya okufa agugubira miliyoni 5 n'agamba nti wendi era kakati abasajja abo abato abavubuka abagumugumu ab'ekitematema nga ba mibiri mitonotono bajja kugwako saawa zino buli ate ekiviiri toyinza gambaafulo obo teyetabirimu bagenda kukwata baani awo kakati bagenda awo ku mutaasa bayoole bonna babatwale bayoleyoole andi bebe emifumbi kyomulawo no wa mifumbi rumulaba yine emifumbi kasita omuntu anaabanga wakitema nga akyali mugumu temumalaga kwata abatayina misango bano bobote ayinza obukadde 5 obwo okumushemereza n'atandika kuwaayo bavubuka ali awo sitegeera byakola ate bwe ntunulira vidiyo eno ndabanga kasayizi keeko tolaba ku biseera bya gundi akagundi olaba sebo n'akagologose by'abaali baleeta obujulizi era balina bye bakwata kagologose ne baleeta omusajja kati ate abakagologozi beziranga wa bubakobako olwo alina kafeesi nga kalimu obubakoba ng'oyo tajja kuwona era ab'amatamakolo beeyaga abitekisi yali ku lusuubo ekirungi ekyaliwo nti akagologosi kaali kalaga kavobokavubo kaali kalaalo nga kakiwalaata oba kyenkugaa nti abitekisi yali tawona ebiseera ebyo kali akagologosi kaali kalaalo so abalaalolaala abalina obubakobakoba mwami Magumba Kabaka abo baali mu kaseera kazibu nnyo mu biseera ebyo so katusabe poliisi ebeere nga enoonyereza bulungi nnyo abaagala miliyoni 5 temumala gawaayo temwemasagga n'ebigambo ate temwewa abamayinza okwewaayo ne bateesa olw'obwavu noweka neeweeyo olw'obwavu bajja kubasiba kaakati ekyo nakyo tukimaze that aside omukazi ono ow'omuggulu ng'afuuse ow'omuggulu bannaddiini bamulwanyise banaamalako emboozi mu Uganda obuzibu bwe nnina mu Uganda ganja buli omu afuna sayidi ye ffe tulina omuntu gwe tukyaza naye alina abantu abamutembeye naye nga naawe amukyazizza otya kyekyo kyenkugamba nedda nti Uganda bomwe ebituli teriyo akuvaamu 100 ku 100 ate era teri abeera ku sayidi yo 100 ku 100 ne bw'oba oli ku mazzi nze we natira Uganda nti buli omu aba n'abantu pressure yakolanga ebintu bye neyitaga naye nga mwana mumuleke eri abaali mu comment section naye emboozi y'ono omwana ng'erimu ekinyusi omwana tabanga ddala kituufu mulangira waliwo bannange waliwo oyo omwana ayinza okuva nga oli ye tayogera lwaki ye yayogera lwaki era abyogedde bw'atyo waliwo ate bw'owuliriza ebigambo biwulira nga birimu ekinyusi ogera mu comment section ng'empaana gye bamuwaana anti n'ow'omuggulu bw'ekitubu ale ebintu ebyo yabyogera dda 26 bikomyewo bukomi byadde olaba yagamba mbu yasanga Bin Laden okimanyi sawe nali mugundi mu America nagudde ku channel ye ali mu America omukyala ali awaayo audio aleeta audio takyagala nnyo mpola ezo video yazikola 26 mbu kakati ate yalina channel ye muzigo bazisaako mwe wa Junior kamera yali y'amaanyi kamera omanyi oba onaagatta ekintu kiveeyo bulungi kamera oleeta muzigo toleeta zino za naye weeseera ebiseera 26 kamera zaali kiriya naawe 26 kati banazaako bunazi kuba yagambye yasanga Bin Laden mu mpuku Bin Laden yafadde Bin Laden yali wa 26 yali akafa n'agendayo within that process yagenda omusanga yalabikirwa nga Bin Laden alina we yeekukumye mu mpuku mu ggulu eyo n'agamba Katonda alina amabeere galinga gannyina mwiru gegatya gayiika abantu otegawo butezi mumwa bannange
era kana akayimba kabalokole kebaye ekiribeera muggulu kole bakusanyuka wama kati bwakunyumiza paati eno ebyokusanyuka butuufu ekuleetera okulabika nti oyongera okukola obulungi kati ate bwadda ku sayidi eno ey'obuyinike yagambye mwe abakubi ba luswene mbwe eri kye bakola eryo malayika bano bobote bagikuwa n'ekutaba kati muba batuuza ku butebe beegaala bwe batyo semanengene nezirengejja mbwe eryo malayika nga zo zizinyiga masaani ng'omanyi kyekitegelindaku omanyi obulumi bw'obaamu kwegamba Katonda tayagala bakuba lusoye tayagalira ddala lusoye ayagala yatteeka nina ekibuuzo kyembuuza eri out of tteeka miwunyo nina ekibuuzo kyembuuza Aida yagenda mu ggulu Aida yagenda mu ggulu ebirungi ebiri mu ggulu ewali amata agagire ewali omubisi gw'enjuki ewali ki okola ki ku nsi anti buli omu kye yeebuuza kuba omuntu agamba nga tuli mu nsi tuva kwogera ku sitole wano y'abatemu tubonaabona tuti ng'abantu batta bannaabwe tuli mu nsi ng'ogula emmotoka yo nga mpya myezi 2 empira ne gibanga obutama butadde olw'enguudo embi tuli mu nsi ng'obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi obutemu okutulugunya Aida kiki ekyajja Aida mu kwesiima n'akomawo eno oba akyala bukyazi Aida taba malayika Aida malayika anti akyala bukyazi nabbi Isa Yesu Kristo omwana wa Maria tumulindiridde emyaka 2025 yetanadda Aida ono yetaaga kukwata banna Aida gwe ssebo n'ogenda n'okomawo Aida poliisi naye muteekeko ssente zamukwata Aida poliisi emuteekeko ssente ate ayina abantu babamukkiririzaamu gwegenda mu comment section alinga pastaloni pastaloni ssebo naye alina kwaba mutembeeto kamala nasooka atunyumiza magombe ate nenkyajja ayina omukyala gwe kakati ajja tuwakagize gundi Aida wagenda baawo kusi naye n'olugenda bba lutalo kuba n'Aida tajja kutuula oba tatuula alekeyo nedda oba tatuula alekeyo Aida mwetefutefu tayagala muntu ajungulula bintu bye bwe yagambye era bw'atuwa sayidi ey'okwesiima owuliriza n'ogamba mu butuufu kiki ekyajja Aida mu ggulu oba Aida yali mukozi wa bikolobero simanyi oba ye sitaani kubanze kasita yanyumya ku bibonereza ebiri eri ngamba Aida tabanga alina we yeesolosa n'addukayo batugamba mu ggulu kusanyuka mu ggulu walina bibateerayo ebibonerezo yandinyumiza Jahannama Geyeena n'atunyumizaako nejja n'eggulu Roni yanyumya Geyeena tanyumyangako ku ggulu era Roni atunyumiza bamalaaya bano bwe tulaba mbu ku nsi bafubutuka mu Jahannama ne bajja ku nsi kuno emisota gibakozesa kali bano abaana abatemesa wano ku kasubi kawaala n'abali eri mu kimombali bonna misota era malaya era bano abasajja abeeguliragulirako bagula misota bw'ogenda n'ogula malaya oguze musota mbwera gibakozesa obukyala bwabwe ne guvayo ne gugira bwe buti negusonga mbere neguludi nyuma nga kaba kaseera akazibu era bamalaya bonna naye lwakuba ne baserebu bonna abasanga mu Geyeena teri serebu agenda mu tebagenda kunywa mata gana agakulukuta ag'amabere ga nnyina mweru tebagenda kunywa mata baserebu tebagenda kunywa mata anti bakola nnyo ebikolobero waliwo ne vidiyo emu gye yaŋŋambako omuyimbi ali famous nnyo mbwe anyeenya akabina bw'ati mweru mbwe Kampala Uganda wano mbu yamusangayo mu Geyeena ayita magombe agayita magombe nagamba mbu yamusangayo mu kudda ku nsi bw'ati bye yalabidde ddala ng'omukyalo oli akola mbu baali bakwata vidiyo basutingira na vidiyo abange kati vidiyo eyo bakwasa kamera zitya black magic era kati ntandise okweralikira print omuzigo ennyo zino zitulaba bano abayimbi nga ba Spice Bashiba baneeraliikiriza ziba magombe yagamba yagenda okudda bw'ati nga yeerolera omuyimbi oyo yennyini gwe yalabye nga lizinze n'oluyimba olupya lwe yalabidde eddala eri era n'atugamba Isabella gwe musambo ogufuga obwenzi gwe musambo ogw'ebyamasajja gwe musambo ogwa Isabella mbu gwe guleeta n'emisono mbu buno obukete bwe mulaba obugira Isabella yaleeta sumino yaleeta kati nze we neetugira sumino mba Isabella kati ono omukyala eggulu lye lijungululwa
kuba bwe tuba tusoma eggulu mu Bibuliya biba birungi byereere nga tusoma eggulu mu Kurani teri kubonaabona era abatembeeta eddiini batugamba mukole ebirungi munaagenda mu ggulu mu kwesiima abatugamba era batusigira ekifaananyi ekyaggeyeeno ekyemagombe okitegeera nti abanaakola obubi bye bino ebibonyobonyo bye mujja okufunayo Katonda atabinkiriza omukyala ayida tebigatta era kye twagala bw'oba ofunye Pastaloni ajajungulule ajja okategedde akolaki abantu babeereko ku ono atukuba jule atabinkiriza agatikana alinga kana akuugi ekijimuse ekya wirubalo kyewansuubiza okuwulira nsake ku ttama aida osusse ekimala kimala aida yeetaaga okukuba aida yeetaaga okukwata asusseemu aida osusseemu so naye oyo tumukwase Pastaloni amukongo shuwa agenda ajjungulabintu bye agenda kujungulira byayogedde kuba tebigatta ebyaloni oyinza okubitwala ebyaloni n'ogamba kale yatunyumiriza magombe naye ono atabinkiriza eggulu n'egundi nze kasita yagambye nti tagamba bbanga mbu nedda mbuye newabeerawo naye bakabwati ng'agenda addayoko banna ye malayika anyo nga mbitabo byawandiikibwa siwuliragayo malayika aida oli waddala that aside nga tuvudde ku aida Tamale Junior ne Gundi ne Gundi beetwala nalabyekaawo ng'agamba nti agenda sanga Tamale Junior amuwe weenyule naye Gundi yandikikoze Dini Lubowa yandiwewenyuddemuko ku Junior bwe kiba kiso agenda mujjawo yonna mudaliza omuntu omusuulako enkesi omuntu akola investigative journalism kyogamba tasobola kusuula Junior kati kambuuze era bw'atafuna Junior omanya atulimba na bulijjo by'atugamba bw'amufuna amukubi amufuna amuwenyule Junior kamugambye toyina kyoli naawe nze mu bantu besitya wano nenkwekwati ate naye yagambye agenda mukubi Junior agenda kuba Dini Lubowa era Dini Lubowa saava nze nane umusaga mugamba Junior na yakweweredde kati nawe kakasa mukakasa nti gwogenda mukuba mu ngeri ki kuba naye mwetefutefu okwambalagana nawe ngenda okumukuba embo oba agenda musanga wana afuneyo obutibu namukube y'amasanga kati saawa zino we tuli olutalo lw'ekigaati lusimbula busimbuzi kigere kisooka abakulu bayize ennaku zino teeka eriwo Obote wabanga prime minister ayina ekifo ekinene nga ayinayo abawuzi b'obunyamabe yagira ganja kwatira mu Megatron oyo nanzija nkuvuma nkogolutsa kuba kati Gundi we yavudde ono yageza ayina gwe yayogeddeko omunene n'amwogoloza Dini naye nga oyo omunene ataakolera Junior gwakolera kati ate Junior n'amuwa bane tebakyayogera tewakyali budde obwo omunene akuteera buteezimbwa ne bakuba ne bakogoloza kuba kati Junior tasobola kukkiriza Dini Lubowa kuyisa mukama we maaso era mukama we bwakakkana Junior naye alaba ngo omugati Gundi yatuuse Junior n'agamba Dini Lubowa nti takyali Dini Lubowa Dini Matako yagambye gwe Dini Matako lwabadde lusajjise kati ono agamba ngenda kasanga nkakube ko kagamba ngenda kuvuma ate n'okukuba ngenda kukuba ngenda kwongeramu waasisi Junior agambye agenda kuba Dini Lubowa so kati lutalo lwa kigaati right about now lwe luliwo era tukyalaba entalo nnyingi nnyo ebyabadde sparking point ate ng'oggyeko abo era tuzze tulaba entalo z'ekigaati vidiyo ne ya full figure trending bano abaana bwe babatuuka babasuubiza ensi n'eggulu jjukira bano abaana bali desperate obwavu bubalumye kastaafu nezakakomando n'ez'enkwattu kati bano baba babeeramu babakozese bamala okulya ssente nga babaleka babakozesa kusaka yono gwe bamenya omukono gyali gyali akyakuba eŋŋoma ate kati anagikubisa ki walabye engoma gye bakubisa Yunus Kabaya naye muyaayi anti akuba ngoma yamenya mukono ku kuba ngoma anti ekyo kibonerezo ekawe empaawo Yunus Kabaya alina amaanyi mangi era mu katale ako kaalimu akaweekembe bw'agamba nti sikwagalamu tobeerawo lutema lwaliisa oba ovuddemu baakamukwasa kake kitegeeza n'emikolo gyonna egikolebwa mu kawempe okitegeera Yunus Kabaya alinamu omukono munene
era ye sente azina naye bakifeesi abo balaba be bagamba b'eggaali bakifeesi bajja lumba omuntu bamutemeeteme bulungi balina obusungu bungi kuba tosobola bakozesa ne mubakuŋŋaanya ate bakuŋŋaanya bangi wafulufiga ye baamuwemudde bamuwemudde ebigambo tebwabiwulidde mbadde sinabiwulidde binene biti byabadde nga mizindaalo gino egyagundi okitegeera ne bamugamba ke tuddamu okulaba mu ghetto tujja kwekolerako bamugobye mu ghetto mutukozesa bwe mutuuka eri mwanja nsonga zammwe bwe babawa ssente alibwe kyasinza obbaluma nti yayogedde ku luyimba lwe ye najjayo kyajjeeyo ate bano abaana bo ne babalekaawo ne bano nga basajja bakulu bannaye anti kati abasajja bagende bakole ate kakati ebintu byabasobako senga balina ebyokukola bandizemu oyo kasasiro nedda waliyo abaana abato abalina okufuna ku ssente ezo nedda abo abasajja abakulu abaana kati gwe basobola okukozesa ebyo bye babakozesa kitegeeza nti eriyo abaana abato nga bo bamanyi butya bwe balina okuhandolinga obulamu ne ku side eri abasajja abakulu ng'ebintu byabasobako nga saawa zino muwa ekisaati kya yero n'akyetimba ne bamusuubiza ebyobulimba ne bamusimbulayo n'ekyebiri alabira ddala ng'ensiko olwo agikoze eki agimaze kati abo abaana babakozesa era mu ggeto ez'enjawulo ate mubaamu baliida baabwe liida ye basobola omuwa ekizitowamukko kati nga boolaba bwe bagenda ebwayisaawo mutaafu empire taafu emotoka ennaku zino zaavuga naye oyo omwana taafu avuga emmotoka za bbeeyi ezakabi kati mu nkwero z'ebwayisaawo wonna abaana bamukkiririzaamu era ye bwagenda bamuwa bajeti kati olwokuba nti bano abaana bamukkiririzaamu waliwo olwajja bonna n'abasimbulayo ekyebiri ebi n'abagamba muzeeyi tava ku main kati abo abaana olw'okuba nti ono ghetto youth munnaabwe bamukkiririzaamu bagenda ate naye obulamu bwe bukyusa atandise okuvuga abatambuliza ku ssuubi naye ye ng'alya okitegeera kati n'enusukabaaya kyakola mu kawempe era bano abagoma bakubye kuviira ddala mu by election eza Jatifalida Nambi ne Nalukuula nga bajuza ekifo kya Segirini bano abagoma baaze kubanga president bwe yajja kawempe wambogaawe ngoma zaavuga era nga tebasasulwa sente bazirya kati bwe bazeemu okulaba president omwana yamutunuddemu n'ayogera naga yunusuka baya sente zaffe zonna yazirya azimalawo tetufuna era ne bamenya omukono ne bamugamba oyagala kunnyingirira kankumenye ndabo banaddamu ku omulimu gw'okkuba engoma kati ne ku fulufiga kyekimu lutalo lwa nsimbi babasuubiza ensi n'eggulu abaana bagenda tezituuka kyokka ate bo agenda olaba ze gye balinga emmotoka avuga nnungi abaana ne bafunamu ekirowoozo so olutalo lw'omugaati kati lutandise naddala ku side olaba olowooza luli ku gundi yokka ku side ya NRM yokka neno munopu gye luli nina omwana gwendabyawo alina positi gy'ataddeyo nga bamaze okukwata abo abaana batandika ddi okubeera ne ttiimu kati bw'ataddeyo ekyokubeera ne ttiimu tekyandibadde kibi n'ebiki byoyogera oluvannyuma lw'okuba ne anti buli w'obeera ne ttiimu wewava okuvumagana yes kuba ataddeyo nga malende bamaze omukwata n'agamba bannayo no katemba ate tutuuseeyo ddi ate kasita twatandika nti buli omu awa endowooza yaawo mu kibiina kya NUP buli omu awa endowooza banna abantu bawa nze omuntu waki obeera ne ttiimu mu kaseera kano linda kandi gwe bagiwa gwe tugenda naye nze moze ekya ttiimu sikiinaako nze sikiwagira wabula nze kyenvumirira kwogerera ate munno moze bwe babanga Shami mu malende yeesimbyewo then ne Zahara Luyirika then n'omukyalo Nakandi vaayo ogambe nti nze ndi wa Shami mu malende oba ndi waki ndi wa Luyirika oyogere ebirungi ebimuliko obuzibu bwe nina ensobi gy'okola ate kuba malende ganja obuzibu bwe nina ttiimu zino kasa mutandika ttiimu tulina okufuna ani yaani nina okulaga nti tuli b'amaanyi kyekyo mu democracy kibaawo naye olina kutembeeta birungi bya kandidate democracy wa NUP eno gye tuli fe democracy gwe twagala nja kuvuma nkuvunze anti bw'onvuma n'onvunza ate kakati tubadde tutambulira bukeera ku makya ne bagaa kati ng'oyo omwana kye yakoze kaadi ne bagiwa Shami mu malende ogenda muwagira ku kifo ky'omubaka wa parliament ng'owa NUP nze saagala ttiimu gwe beeraawo ng'olaga nti atwe tuli gweoba kadi gwe tugenda naye tuli bumu omulungi ow'ekibiina ttiimu zo tosobola kuzaawo ne bwe twandibadde tuli mu kamyufu for instance ng'aka NRM tujja kuba ffenna nga tuli be NUP
nenga mozo owagira obote gweoyagala afune kaadi olwa qualities z'omulabamu nenga nze mpagira moze naye obuzibu ganja byonna obyogedde naye obuzibu tulina wano ffe betugamba nti gogoyita democracy ffe waffe taliiwo njagala kukulagako nti gwe kyobola walaba Shami bamuyita Madada Sauda Madeda ye kyaliko tetugenda kukkiriza gwe walwala katuleeta ono bigambo kati tolaba nti byayogerera ne biba tebivjayo bulungi sensi ekituufu kyandibadde nti Tembeeto kaadi bagiwadde Shami mu Malende ogenda kutunula otya onaddamu mutu kati kiri bwe kiti ebigambo bye wamwogerera bwe bamuwa kaadi nga NUP gwesaze ogenda wagirawo enaalemu oba ogenda kitegeeza Tembeeto omuntu omubutuufu bw'okumutembeeta n'ekibiina kye kisalawo otambule nakyo genda nakyo yes naye bw'oba ozze ng'ate ono munnakibiina munno omwogerera ebikikiniki bw'omuvuma bw'okola otya bw'oba keera ku makya nga gwe bawadde kaadi ono amuwagira kyova eyo gundi so kirabika bubi nnyo nkiyita entya eyo Nenge era bonna ekiboogeza mugaati naawe mugaati nze ebyobufuzi kasana ntegeera nti kulya ejjo oyo Mark the Ghetto speaker yataddeyo ekifaananyi ng'ali ne Zahara Luyulika anenze eyo simwagala nno okitegeera veeri yajja asunta kaakati alinga Nyanzi bwe yamazaawo leero ono bw'akomyewo statement gy'ateekayo namugamba era abaana badde bamubuuza ekitegeeza bulijjo abaana be bakwata abamyufu be batulugunya gwe nga foot soldier azenga abivumirira abadde nga katemba byebyo nno tubaza okubona nti mbadde mutambula naffe tambula nemba naffe aba Beaver Organic basangibwa wali eri Mengo okumpi n'ekizimbe ky'Amasengere ng'otambula booti oba ovuga booti ogenda kulaba ekizimbe ekiwanvu ekiriko ebigambo bya Green Beaver Organic genda babeere nga bakujjanjaba endwadde zonna zemulina bazijjanjabisa butonde bajjanjabisa bimera gwe buli kirwadde ky'olina olina ulcers oyina simanya bikinsimbi oyina simanya tensolite buli kirwadde simanya oyina sukaali oyina biki buli kirwadde genda babeere nga abasooka kukebera oluvannyuma ne babanga bajjanjabisa birime butonde awo oyina okunywerera Dr. Senjobe ye kye yakwata oyina simanya amanyo sista wange amutyako kimu kugaaya bigajji alaba Dr. Senjobe musajja akigaaya abanga mbuzi musajja wa habo yakolera ku abo era kyekimufudde okubeera nti wanjawule nabayisimu eri awo gena obeere ng'obakyalirako bajja kubeera nti bakolera ddala obulungi Dr. Senjobe enamba yisimu era mukubireko obulwadde bwonna bw'oyina mugaba bane mbadde ku Megatron wano nendaba nga agamba nti ekirwadde kyonna ekinnuma ate n'abasajja abatamalaako okuba kimu n'otabendera nga odaliza budaliza tayagala bamandera ayagala timu zeyiti buhabu webale bakayita simanya biki simasupa biki lwaki rakatuuma lumuti buhabu n'abakazi abatalina wota kigira wali kwegamba oluzi lwakulegako bulezi dokita agunga agonzeza sibe bulungi mweraba tukubye dakika meka